mwezi nga 14 Desemba olunaku olw'eggulo Herbert Shonga yakutte ekkubo n'agenda ku lwali bayita Mirembe liri ku Entebbe Road nga tuteyo omwana gwe bayita Annie Heavens omuyite Nasim Annie ng'agenda okumugyamu olubuto ku mpaka n'amugamba jangu tuluggyemu era munnange Herbert Shonga yalukedde olunaku olwaleero ng'omuwala ono amubulokiize buli wamu Facebook, Twitter, wonna ngamba sikumanyi munnange nno byatandika mpola mpola oli omusajja wali bamuyita byeke cool explode nene bawazuwena abakosa no yalina show yali kololo the Golden Heart concert kati Herbert Shonga nga Dorothy Shonga yali taliwo nga alisaidize Malawi so Herbert Shonga nagamba njagala wawe ebiwala ebinyirira byensobola otambula nabyo amina ngende ndya kusape Golden Heart concert ngaisamu Anne Heavens gasimu ngamugamba alohan mwana stalechi ngamugamba somanyi kyobokola soko ofune yawo wala nga musambu abanyirira emotoka weziri toke sente diriwo jetwe tulye sente Anne Heavens ngayola bawala apana Bot Cruise bayize sije bagenda kwolo bagenda wale Golden Heart concert kololo mu tent ya bebe kulu jali atadewe nene bwaguga nga balaba Golden Heart concert nga bali asape we bavayo Shonga nabuuza Anne Heavens kati kubano bonna nsule nani nsule nani namugamba sula nono oyo nasula naye zibazo yasanga musabu namugamba ono mugobye kubira omulala namutwalira omulala nasula naye zibazo yamudala mugamba kubira omulala naye nasula naye golafana gundi one yanonya abakazi gundi so munange Shonga bwati mbeera n'agikwasaganya so it was like 3 nga asula mu hotel emu gyesigenda kwatugiriza amannya ennakulwawo nga wasula ng'era wabeeraawo wasiiba wanywa kacayi kati olunaku lumu lwa Sunday Anne Heavens ali waka basuze mu kidongo Herbert Shonga yamansiza sente olona mukwano nnyo gwa Sasha Brighton they are so tight bamukwano nnyo they are so I mean their friendship is so tight era bakolagana nnyo mu business wise bakwasaganya embeera ezitalizimu so manyi Herbert Shonga alina kutoka ate Sasha Brighton muyimbi tomanya izandi ba managerial businesses but of course batambula Shonga Herbert nga kwata bulungi nnyo muwala ono nga amuyisaamu essimu nga andi wandisoso no jjako no mu hotel nga bali mu babiri bokka munnange akaalika 1-0 nga byeyongerayo nga batandika kwewujja beewuze ekyabamu nga lubuto era mujjukira saawa zino olubuto lwa myezi wajinda be 3 ne weeks meka kwani ne weeks 2 olubuto lw'ono omwana nga bayita Anne Heavens naye ekisinga okukwasa ennaku wa Herbert Shonga musajja mufumbo n'abaana 3 edi Dorothy Shonga balinamu obuvuyo emabega kaawo n'omwana gwe bayita Shira nga Herbert Shonga bekyanze agamba ayagala mu replacinga biki byagenda okukakana nga tutegedde mbwe ettooke lya Dorothy Shonga si lya Herbert Shonga era Dorothy Shonga aba taliiwo ettooke terikola ki teribeerawo simanyi nze ngambye nga Dorothy Shonga aba taliiwo ettooke terikola ki teribeerawo era munnange Herbert Shonga nga olubuto we lwazuuka kuva ku myezi ng'ebiri awo nga yeegayirira omuwala ng'aba neewandijjeemu olubuto kubanga nze ndaba ssaawa zino nze golaba n'abaana bange boolaba sinza balabirira nze olaba wano just mbakulira bipisto na keeki n'ebibatwalira nze wandijjemu so katinga bali bagamba waliwo abantu abazaali katinga kabaka bamuzaala future y'entegeke ate mulimu abantu be bazaalanga n'olunaku lwe balifa balumanyi. Yes, we are few but we are there. We are few but we are there. So, ensonga bato yatambula. Ati munangeda Herbert Shonga ngagamba muwala jamu olubuto nga akwata emitwalo wajinda akakada kakadde kamu nga akawa mukwano ngamba Sadamu Richard twali omwana ono sente mwala teyazikwata ne mukwano gwa Shonga nga yawulako tip ga 200 ndamu bimanyi nnyo okay kati nga ne mwana kwa Shonga yawula katano yagaza musawo ng'omuwala amuwa katano omwana naye ng'akwata atano ng'agende wawe mu kyalo ng'amalayo wiiki egi ng'akumayo Kampala nga alina omutwalo gumu ogwa Uganda. Herbert Shonga nga yalowooza kiwedde kati Herbert Shonga aba akyali agenda okulaba olubuto terongera kugejja. Nakugamba mulala yaluteeka musimu
Habati kati omuwala lumu abakedde ewa Shonga we yali asula agenda osanga y'abawala babiri bali ku luggi bayomba bagamba Habati gulawa buno ki unless otherwise bali bayombera kikyenni nabo nga bali mbuto ne bagamba gulawo kati nga mukwano gwe gyali munda oli gwe nayogeddeko mu kusooka Yenga jali munda agamba batikakana nze sinagamba ku Sasha goba oyagale wali erinnya lyagadde tutekewo kati tutekewo Sasha so nga bali munda nze njogedde mukwano gwa Shonga naye goba olaba Sasha yali munda mu mboozi yo yali munda mu mboozi yange simanyi yali munda kati nga bagenda anange Shonga nga abakakkanya nga buli omwamu wa Yezike nga alinnya bododdeyo nengenda kukubira Shonga nga alinnya ennyonyi ng'agenda Malawi nga mala wikise wazinda babiri ku mwezi ngadde Uganda wenda Uganda nga abantu abamu abalima nkyali Malawi bamugwake side ze nalukolonge eyo ngala Sasha Brighton Sasha Brighton just ye mukwalo wetatambula liyunya ye ali ne bakazi babalala kati onako olwejjo bino byenjoge ina kusomeza de 13 sawa emune ekitundu ezakawungezi ku Mirembe Hospital mbanyigidde nnyo bannanyini ddwaliro eryo. I mean, I've been knowing you for being so professional naye temuyinza ku getting involved and you have a professional doctor whether ya nina voice note zengenda okubanga nzanyira abantu doctor no whether ya matizo omuwala nzenga bawandijjemu olubuto. I mean, a doctor, you are trying to save lives, you're not trying to take away lives. Kati so doctor whether ya mugamba nzenga bawandijjemu olubuto kati waliwo n'omuwala yayita PR wa Habati Shonga nga mugamba gwolowooza gwe Habati gwasoose okuzaala njagala obeere n'amagezi Habati alina abaana basukka mu 10 jamuto negamba bannange something why yourself in dance hall omwana nga bagamba nze siganye kujja mu lubuto mwe muleete ekipapula nga kiriko Mirembe Hospital Habati Shonga asayininge nange nsayininge in case nfudde oba banzigyemu ssebaana yange nabane bantono kati nagamba banzija mu sebana yange bajijjamu mwaja bulidde omwana kati atenga serebu ani ge bajijjamu ngamba nsirike yogera geja sikala yogera linya yogera leta etandika ku linya lyeze njaddi yogera ti ai yogera ne yogera zitake kazo yabonye muleke ne mwino lugambo kala mukazi yali ali ku bibye nagamba ko bambi naye akutumiddeko nnyo mutumire sakati bwate Shonga embeera byagenza okugwa ng'omwana alumye ejjiiko mama w'omuwala bino byenjogera siwola okusogenda ku poliisi y'ekibuye mama w'omuwala gye yasoose n'agamba in case omuwala nga afudde oba mukidinappinze nsoose kuloopa Shonga omuwala ng'agaana agamba oba mundekera mwana ntobe naye kantobe naye embeera bwetyo ekyayimiridde kati wenzira ngenda kuba nkuzanyira voice note zino I mean I feel so sikuswaza I mean we need to enlighten the people waliwo abaana bangi this is the point no look here this is the point here abantu bangi balaba good life abantu gye balimu and they fail to interpret what's behind the good life okyegera ojja kulaba omuntu ng'asirayinga mu bbaala olabe ng'asirayinga wagolowooze mbu asirayinga bya ddala kumbe ayina ennakuye naye ng'ayina ennakuye okyegera abaana bangi mbalaba bali ku pepu tetabava mu nsawo abaana bangi babeera ne postina bo life basalawo bagitambulize ku mbeera ya mpeke ku mbeera ye bwetyo because they need to keep up the status mbu iPhone X yafulumye nina okugiba nga ngikutte so kati so Shonga waba yali nga yeemamaaza embeera bwetyo wajja okuba nga agitambuza okitegeera so embeera bwetyo wenayinayina nga weekyatamba teri atanafuna katambi ka Bahati na bifaananyi bya Bahati ku ssimu but nze nkugambye with confirmation gwemenya abayimbi nze mudowooza yange ono y'omu ku bana abasinga mu Uganda ate mufumbo gwomanyi nze sinayogera kulinya oyo ate Kenzo mukwano nnyo gwa Bahati simanyi. Ladies and gentlemen, some two songs we shall be coming back from the short break naye nga wetukyali embeera bwetu wekyatambula Bahati yalaze waaka telefoni evuddeyo newefulumya ekiwandiiko mutadda yalaze nnyo ebyama nagala yaffe twali twamugoba dda sabula embaga salongo sabula Buddha's got a run again, them all living drunk here. DJ Fick. Invader.